Enkuba ekedde kufudemba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi naddala ebyo nga Ntebe ne Kampala era ng'abaayo ebalese ebafumbya Miyagi. Nze Agnes Nalukwago okutuusaako alipoota embeera y'obudde wano ku Bukedde TV. Okusinziira ku alipoota gye twafunye, Ntebe yawezezza millimeters 79 n'obutundutundu 2 so nga ate Kampala ewezezza millimeters 4, olwo Jinja neweza millimeters 5 n'akatundu kamu. Kino nno kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gusaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula nno ate enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tubisuubira okuba n'enkuba. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebitundu ebimu bukiikakkono ssaako ne mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tokera ku degrees 32 eyo mu kitugumu so nga ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutokera ku degrees 27 olwo mu nsozi ez'e ebbugumu lijja tokera ku degrees 23. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Nairobi ssaako ne Muscat tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu so nno munnange gwasuubira ogendako mu Doha ssaako ne Johannesburg tusuubira namutiko enkuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu era tukubiriza okutambula ne umbrellas. Wabula ate ebbugumu mu Brussels lijja tokera ku degrees 12. Ebyo betusobodde okufunayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde okufuna ebisingako bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga egulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Nze Agnes Nalukwago sigala nga yeekumira ku Bukedde TV.